All right. Tukyali kutunulira ensonga eno. Haji gyagambye nti omukulu Muhammad kye yakoze kwabadde kukuddira kugatta Katonda n'ekintu ekirala. Tubadde twebuuza wano nti bwe kibanga ono Muhammad yagenze ewa Ssejjirinya ku ntaana ya ku malaalo ga Ssejjirinya n'amukaabirira byonna ono abadde ava kuwana nti naye wagenda ku ntaana y'omutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti gwe kye wakola tewagatta ako ekitiibwa kye wa Muhammad ng'ogenze ku malaalo ge. Neyanziza nnyo ssebo neyanzeege ekyo kye nasoose okwanjuluza kubanga ffe ng'Abasiraamu tukkirizibwa okukyalira Kabuli zonna si ya Muhammad yokka naye bwe tutuukayo nagambye tukola ebintu bibiri kutoola salaamu na kusabira mufu. Toyongerako birala tetulinayo kirala. Omuntu akola ebisukka ku ekyo aba akoze shiriki. Kutoola salaamu na kusabira mufu oli nti ayi Mukama Katonda saasira mukadde wange saasira muganda wange saasira wano owulidde. Era bwe tutoolera salaamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madina omufu bwe tutuukawo ffenna kye tuteekwa okukola kiri ekintu producer ekifaananyi ekyo Haji atunyonyole bulungi kati ng'oyo bwali nti bw'otuukayo ng'otuukaawo kati oyo Ssejjirinya omufu eyo entaana ya Ssejjirinya bannange oli wuuliye Muhammad eyali atambula ennyo n'oyo kati alonkoma ebigambo era akimanyi nti Ssejjirinya amuwulira naawe bw'otuuka ku ntaana ya Muhammad oba okimanyi nti akuwulira. Ffe tetumanyi nti oba atuwulira. Kale kamulungulemu katono sagala kutereeza Haji akimanyi nti awulira za bw'obanga omutolidde salaamu ekuddibwamu ani agiddamu fiirawo mu mwoyo gwa Katonda gwe yateeka mu nkooli naye Kabuli takola ki Kabuli takola ki Kabuli tajja kuddamu naye kakati yo salaamu ya mutume gyoba omutoledde nawe ekuddizibwa naye ekuddizibwa mu buyinza bwa Katonda mu busobozi bwa Katonda ekyo tekiriyo ne mu hadisi okujjawo kugiresi kakati nawe yatugamba bugambi tuuka awali Kabuli tola salaamu alayka ya Rasulallah tekisobola kukwatagana ng'oli agamba mu salaamu bagiddamu kakati akugamba ababafudde nga bakawuli la ilaha illallah Qur'ani wano etugamba aya weeri nti tebaba bafu bali ahya baba baki baba balamu ne baddamu salaamu kakati yo esiramu gyabakuddemu si ey'obuntu era si ey'omubiri otekuleta bujulizi salaamu ekuddibwamu si ey'omubiri si ey'omubiri zisabusola awambye bwani ngenda kuwa obudde Haji zisabusola muleka ayigirize salaamu ekuddibwamu si ey'omubiri eba yaki yo eri wakati wo ne Katonda wo ne mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'otendesa era akati ababafudde mu kawuli la ilaha illallah Katonda wo n'atugamba baba ahya'u ababafudde nga bafudde mu sabilillah laysa hum amwat lakin ahya'u baba balamu. So in the same kati nche nakubadde nga njinyodde matobotobo naye nga mu Qur'ani mwekiri wano uliza Haji ngena mudizo omuzindalo kati nono naye Muhammad ono okugenda ewa Ssejjirinya oli omugenzi yabadde akimanyi nti amuwulira okusinziira ng'Obusiraamu bwe kyova olaba yagenze Haji kyoli mugezaako okuba n'agenda ayogere naye kati mukwano ngamanyi agenda kukiyisaawo era alina amaanyi agakwata ku singa yagenzeeyo kumusabira kyandibadde kisinga nnyo
nagamba Ssejjirinya weebake mirembe Mukama Katonda akusaasire kubanga wakola bino ekyo kirala naye bw'oga nti Ssejjirinya situka yamba lwana shiriki eyo shiriki mulumbanzi mbuuza omuntu ono afudde bwe mutoolera salaamu nfunamu ki ffe nga abakkiriza abasiraamu bonna mu nzikiriza zonna abeesiga abamanyi Katonda tupurezentingayo okusaba kwaffe ku bafu ewa Katonda sooka olinde Katonda ne mugamba njagala ssente akuddamu ati towulira gwe ddamu nti Katonda bw'omusaba ssente akwanukula anyanukula atya mu mwoyo nesente kyabatalwanirira nesente kakati mbagambye bamasheekhe mwenna nafe abotuliza okwanukula kwa subhanahu wataala tekuli waadihun tekuli bweyolevuolidetekuba yamanyi fizatihimu bwebiri bwe Katonda kakati nono Katonda gwensaba si mufu era yanyanukula mu mwoyo naye omufu gwe batooledde salaamu Seka asoose kusoma aya egamba nti abafu abafiira mu Allah tebaba bafu si bogamba kakati obulamu bwabwe yafiiridde ku Allah obulamu bwabwe mweri mu Qur'ani mweri mu Qur'ani aya kyeyo gye wasomye tembumpa budde muginoonya mugireete wano abafu abafiira mu Allah Jeri lwaki owakana muli musiraamu mulumba oli musiraamu mweri battibwa abafiira si lutalo kufa gweba omulira lya lutalo si harubu teyali ya harubu wabula Katonda ebiwandiiko banange tebitukayanya ebiwandiiko webiri kale ono kanoonye entuufu gwe tumugamba nti entuufu abafiramu Allah nange ndeeta abafanga bali mu lutalo baba abalamu 2:15 sura Al-Baqara egamba bweti nze jennina namwe munoonya abafa oyogeranga musiraamu ngabi yasomako sogeranga musiraamu olwanira Qur'an esigale ng'eyogeranga bweri ate bano boogeranga basiraamu sura Al-Baqara musiraamu abali out of the Qur'an obotegera kyengamba kyeyama wala takulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya'i walakin la ya'lamun 15 mu Bakara temugamba nga ababa battiddwa mu lutalo kulw'okusitula eddiini ya Allah nti bafu wabula baba balamu naye mmwe temutegeera bagamba yuktalu fi sabilillah so sinti balamu mu kkubo lya Katonda fi sabilillah mu kkubo lya Katonda batofira mu kkubo lya Katonda bafiiridde mu kkubo lya Katonda kati omuntu yenna bafiira sabilillah teriko lharbu na esh ekkubo lya Mukama Katonda teriko lyakufa na lutalo naki oba bafudde batya oba bafudde baba bafu ono yagamba Sheikh Amani nti kitaawe wa Mutume sallallahu alaihi wasallam yamala okufa nga si musiraamu ne maama we Sheikh Muhammad gwe gyogambye eriwo n'akola ki n'abasiramula ng'abafu basiramuka tebawulira basiramuka batya era batoola batya ashahada ekibuuzo ekyo kankiddemu guno gwakuna ndowooza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam jjajjaawe Abdul Muttalib yali nga amulaze
kabuli ya maama weeyo neyo kabuli ya kitaawo n'agenda ne bagenda era mu kudda mutume Muhammadi bwe yatuuka kabuli ya nnyina n'akaaba ku ya kitaawe n'akaaba n'agenda omulundi omulala ogenda okudda yasanga nyina omuzimu gwe oba tugambe nga ali kuki ku kabuli to Muhammad ngange mulaite temukkiriza bantu basoma bitabo gwe bitabo wamala y'ebitabo gwe wali tali musantu amala ebitabo kyeva bikulemera n'ovaayo n'ogenda olutadda kakati nabi Muhammad ya ummi maama wange ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah omutume gwa ashhadu an la ilaha illallah ne gubulawo ogenda okulula ku ya taata we abi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ne gubulawo bamujjana otyo obwo siwe busamize Muhammadi ono byakoze kakati sebo nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam talinga wono saba samiza asoka saba samiza namba 2 Muhammad kati saba samiza namba 3 Sejirinya kale batume bwotyo bwetuma bwotyo tetujja kuwakanya naam ozo byogeranga byeddingana bwino tekidwa kubanga omulina bwino oyo lubowa gwatamanyi jali naffe igwe tutamanyi jali aliwa bitabo tujjabire bitabo ki bitabo bingi nnyo bitabo so wera biraje wabisoma tebijja biri muki tujja bireeta mu Qur'ani wabula fi sirati nabawiyya mu byafaayo by'abana mulumba obadde 15 era temugamba ngabo ababatiddwa mu kkubo lya Katonda olw'okutaasa eddiini ya Katonda jihad nti bafu wabula balamu naye mwe temutegeera naye temutegeera baluwa banategeera abasiraamu abatali basiraamu ababogerako ebikyamu nti bafu moderator no muyamba akuweza nze bwenjogera mujaga babyo 2:54 gwe gyobonoonya agambye alina eyiye egamba nti abafiira mu Allah buli wala takulu liman yaktuluna fi sabilillah yeyo kati kiri mubadde mulimba tubataddewo harubu tubataddewo lutalo okusinzi tewali lutalo twali harubu tewali lutalo illa kutila bwobanga ofiiridde mu sabilillah osobola okubanga obadde ogenda okukola daawa n'ofiira osobola okubanga kakati nga ndi wano ndi ku daawa omusajja n'avubutuka ebwereeri kakati ndi ku daawa eri sabilillah noba ndi kukola daawa Sejjirinya mulamu babanga Sejjirinya yafiira ku la ilaha illallah qawli la ilaha illallah baba yakula qawli la ilaha illallah omwoyo gwe ono yagenze kwogera na muntu yafiira mu eyo ne gitwayise shiriki akbar kakati ani namugande kiri akikoze binafsihi kululwe kati gwe wabadde ogenze bitali kakati osaba mama wange nasina mukyala sagambye nti sina mukyala sina ki nasabidde bamaama nesabira taata sina bwe nali nsoose nti ate nagenda kusaba maama nedda senga bannange bane muleke kumpibula ndi sheekhe mulamba owulidde nina neijaza ate kalimwe kyemujja okugamba nti ate nesobola kwefulukuta oba kwefulula njogera ekiri waabwe ekiri mu bwerefu ddala bwennyini abasiraamu tumaze okulaba
basamize la kale anti kubanga kale Allah sabasamize kale kati gwe mutume byagala byonna atenze na mutuma sheka yagamba jagamba basamize siba katonda okay awe bagalya lubo abantu bafu mukulu Alex yakoze okugenda ewa munywanyiwe ye gwamanyi nti kati bakyayogerezeganya ye yakikoze nga asinzira mu busiraamu kuba oli ye musiraamu nakola ensobi yakoze ensobi mukikirize obusiraamu ffe tutambuliramu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti sebo w'ekitiibwa ogambye nti katonda yalungamya abantu era yababuza lwaki ffe natatuteeka ku mukono gumu gwa bulungamu n'atatubuza nabbi n'agamba nti ekyo si kyayagala ayagala abasobya ne beenenya n'abalungamya kati twebuuza allo wanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe musoma wali ku Baluzanji nga muli muki Mkiyamu okuna n'ayabula ki kiba kyabudde ruhahu omwoyo gwe laisa jasadahu si mubiri gwe omwoyo gwe guba guyabudde kakati nabagamba wano kati ono yabadde asaba mubiri kakati yabadde yenna ng'aweddeyo ng'amanyi n'amagumba agali mu ntaana amanyi n'ekivundu ekiri mu ntaana kyakumwanukula okusinziira amahabba gali yaliko owulidde kakati wano abakatuliki balina akantu kebatukola oba ketukola ketwatufaanagana n'abakatuliki owulidde abafu baffe bawa emyoyo gyaffe egyo giba giwulira owulidde kakati bwe tuba tusaba anti wulya nga tusaba emyoyo egyo kasa tugamba ila hadarati nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kulw'okusembera kwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha omwoyo gwa nabbi Muhammad gujja wawo kyova olaba nti bwe tubanga tuli twagamba ne bagamba nti Mariyamu mumulaba Mariyamu nazala Yezu nabagamba tufu abasiraamu Mariyamu atukolera kiralu okiwulire kakati ye bwe yatuuka ebisa ebyali biruma Amina azala mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam owulidde ne bitandika okukola ki naye omwoyo gwava mu ki gwava mu ggulu Mariyamu bwe yatuukaawo ne mukafalaawo Asiya munnange Amina n'azaala ki mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo ne tutendereza kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo omwoyo mutendereza omufu ate la atahuwa kiba kyeraga bwesiga atuusaawo era fana ligamba sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam seka ebibuuzo by'ebigambo tosobola kubinnyonnyola bantu ate akati nze babatira bamatire ebyo byakukkiriza nti Muhammad ali wano oba Yesu ali wano ekyo kyakukkiriza ekyama kyange kiri wano tumaliriza agamba nti omukulu Muhammad oli nti yakoze ekyobusiraamu n'akoleramu ensobi naye nga kyabusiraamu ekyaziyara yakikoze ekyokulambula amakulu yakikoze naye kakati ate bwe yatandise okulajana omwo mwe yakoledde ensobi n'alajanira omufu amukolera akamukolerayo yabadde mu katuliki kyeyakoze kyandibadde ate ekyo kyakibuuza omukatuliki sokoleka mbaliza omukatuliki bweno nga yagendako e Makka n'abalala abakkiriza okulambula entaana ezo bwe batuuka wali ng'alaba ekitiibwa kyonna ekyamutume kiweddeyo ng'alaba ali naye bwe balomberawo dduwa ne basaba mutume anti linako yagenze ng'ono bwe yatuuse yabadde akoze kirungi nabo bwe basabirayo ne basaba mutume Muhammad era ne badda n'obugagga ne badda n'emikisa egyo tekibaayo etteeka eriri wali ku kabuli ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi bamuziika wano Abubakar ne bamuziika wano Umaru ne bamuziika wano kati bwe tutuuka awo otoola butonzi salaamu assalamu alaika ya rasulallah tewali kirala kyoyogererako
assalamu alaikum ya Abubakar, assalamu alaika ya Umar, nga weyongerayo tewali kira oba gwe kyokola nga gwe abalala fenna sebo tugenda okukola emikolo gya hijja bamala tusomesa bw'otuuka mu kifo kino oyogererawo bino so tokola bibyo bwe tutuuka ku Kaaba ogamba bugambi bisimillahi Allahu akbar ng'otandika kwetooloola tewali kirala. Haji twebuuze kati gwe nga kaya bw'abadde abuuza ofunye akakisa ofunye waazi Muhammad wuyo otuuse ne kabuli ye bw'oyongerako ng'omaze okumutoolera salaamu kiki ekibaawo oba okoze shiriki era batwewaza ne baga nti ekintu kyonna ky'onoosaba Muhammad oba okoze shiriki kubanga Muhammad mufu kati bwatuyingiza mu busiraamu si shiriki. Muhammad mufu naye bw'omutolera salaamu akola ki? Otoola salaamu ng'etteeka we liri n'otambula gwe n'ogenda. Abuuzizza naye bw'okola salaamu awulira oba tawulira? Ebyokuwulira ffe tetubimanyi. Ekyobolekera subhana bayina Allah ekyo kirekera wakati eno naye nga okuka ku limbe ennene salaamu ekuddibwamu era limbe ennene olugiyingiramu bw'oti kuba osala busazi kkubo ng'ovudde Muhammad we baamuziika osala busazi kkubo n'oyingira limbo era otuuka awo otolera butoleezi salaamu nti assalaamu alaika ya ahli lkubuur. Mulumbo buuza njagala genda wa mukatu kikwene byabafu abitegeera nnyo kati ng'eyo bw'ebeera shiriki bwe tukiwulidde toyongerako birala kati bano abasiramukanga batola shahada erimu Allah ate ne mwongerako omufu si shiriki teeka yokukwate kakati shahada tetukkiriza batukkiriza shahada netukkiriza nti Katonda ali omu netugamba nti Nabbi Muhammad mubaka we tukikakasa bukakasi oba yali mubaka we hatta al'ana teriyo nabbi mulala singa wajja omulala wangambye eddanga tandika program bwembanga bwabanga Adamu yasobola okutuuma ebintu amannya nanga abaana banze nabeetuumidde kitegeeza nange gwani yakulagira ekintu kyange tukitunuulire n'obwegendereza shahada eno kanzikirize nga bwemanyi bwenti nzikiriza nti Allah yagibawa mujatule mwatule Allah ne Muhammad nga wali sikyo ng'akyali mulamu kati bw'amala okufa n'ogyogera nga ate oteekamu omufu si shiriki si shiriki kambuuze baliba Abubakari abaasiramuka nga mutume akyaliwo baatoola batya shahada bagitoola nti wa annaka nga waali naye kati ate gw'ogitoola otya wa anna Muhammad nti muki nti Muhammad mubaka wa Katonda akyaleeta bubaka ki yaleeta mutume waballaga risala yatukiriza ekyo shiriki si shiriki bw'ogamba nti Muhammad mutume kiri continuous akyaleeta aleeta bubaka kubanga ye khatimu nabiyyi ye munabbi ow'enkomerero anti aleeta bubaka ki obulala obwongere ku Qur'an ye Qur'an anti kati ye yaggwa ate yaggwa ate kati nze nakazaalibwa katandika butandika anti ugamba buno obubaka bwe yaleeta mu bitaano waggwa nfuna bufune kakati anti obufune naye si kuyita mu Muhammad obuyita kuyita mu kitabo lwaki temwogera Allah akyali omulamu kaya wange eddiini erimu obulombolombo n'ennono zaabyo okiwulya essebo era obutogabera bulombolombo bwa ddiini na nnono zaabyo ojja kubuuza ebintu osigale nga mukimu kirisemu bwa ekyo tukireke kiri waggulu wa kutegeera kwammwe kakatikwata omukwatulisi ekyo kyaffe kyakukkiriza ennono n'obulombolombo bw'eddiini naffe tulina tolowooza nti obulombolombo n'ennono biri mu buwangwa bwokka neddiini erimu ki ennono zaayo n'obulombolombo bwazo ne bwaba yafa era kakati naye kati bw'abanga ye mutume twetetya kumugyawo
twandibadde tutola shahada nabbi mutume yali abantu bandirekeddeawo okusiramuka ebyo byammwe abantu balekerawo okusiramuka kyategeeza ate balekerawo bwe baba bakyasiramuka shahada gye tutoola gye yaleka nabbi mutume yali mubaka bw'obanga ogamba mpandiika mu kitabo ky'obulamu ompadde mu kitabo nawe otola shahada yammwe mpandiika mu kitabo ky'obulamu ebitabo kyo kiri luddawa nze gwe ngamba mulamu onzye mu kitabo ekyobufu mulamu teyasiibula isa mufu teyasiibula ate tumanyi mulamu bamusitulanga mulamu kati nze bwe ntola kyada nga ngamba mulamu ali luddawa bamusitula n'amutwala mu ggulu nga mulamu kati nze gwe nzikiriza mulamu bamutwalanga mu ggulu nga mulamu yes kakati ono mwe mwali mwegezaako okumutta Yesu okiwulidde Yesu lwaki ffe Kurani temutta lwaki Kurani tetta Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam kubanga yakuteekebwako omwoyo w'okuzuukiza abafu naye mutume mufu kakati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamugamba innaka mayyit fa innahum mayyitun ate nga ye Isa agamugambe falamma tawaffaitani bw'oliba nange omaze okunfiisa owulidde Yesu alifa naye Kurani bw'oliba onfiisizza nange owulidde ng'akimanyi Yesu ekisawa enna era olukomawo nga eri abantu be naye nga lwanne wakufiisibwa musooke mu mulungule kano hajivowa ne sheeke zisabuso mwagambye nti okutoolera salaamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okabuliyo obufu nti tteeka kyenkugambye bwe bulombolombo era zennono ez'eddiini mu Kurani tojja kisanga kiri bulombolombo n'ennono ezaffe ez'eddiini mu ilmu fiqhi n'ennono byonna biri mu ddiini yaffe kati yammwe temulina bulombolombo Allah ye yabalagira omulombolombo mu bukole kati ogobera amakubo g'enkola y'abannabbi bw'obigoberera tuba tukoze shiriki ne ilmu fiqhi eva mu Qur'ani bwebanga emaze okutendekebwa ulama al-udama abawagula b'ebitiibwa ne balaba nti ekigambo kino kikolebwa mu bulombolombo n'eddiini zaffe n'ennono ez'eddiini yaffe ey'obusiraamu ate nabwe mulina ennono n'obulombolombo ne mu ddiini zammwe eyo n'ennono zammwe mu ddiini zammwe ez'ekikristaayo n'olwekyo olina okukigobera naye ojja Qur'ani tojja kisanga mutuukiriza kyekimbaako ng'ate Allah si ye yabulagira kakati obulombolombo bw'oba tobutuukiriza ate munnamba obanga omwana ozaaliddwa ne batafugika omwana ozaaliddwa ne batakunaza kyogero omwana ozaaliddwa ne batakola kakati obulombolombo obwaki kakati waffe eddiini tulina nga butojja hakiika obulombolombo obuzaala omwana bwazaalibwa akola bwati naye wano tojja kola mu Qur'ani ti hakiika gikole bwoti nolidde n'olwekyo kyolina okukola kugoberera ebulombolombo n'eddiini n'ennono ez'obusiraamu bwaffe n'eddiini zaffe salaamu ze mutoolera ku kabuli bulombolombo si kiragiro kya Allah wabula bulombolombo bwa n'ennono ez'eddiini zaffe ery'obusiraamu bwa kiyisiraamu mu lulimi Oluganda kati bannakampala lwe bategeera kugunjaawo nasi kugunja kwa busiraamu bid'a eba bid'a kitegeeza anti bid'a kyekizuusi ekizuusi ekyo bw'obanga okitadde ate mu Kurani kyaliwo olidde banange erimu eyo y'amaanyi erimu y'amaanyi eyo bannange gye mulaba eyo yakuntiko era eri waggulu wakusoma bitabo tulabye omusiraamu ye ebyokusaba Haji Rubo wagaye mbu yakikoleddemu ensobi kiri kiti ewammwe eyo mu Roman Catholic Church njogera ku byabaddewo olyoka ogende ku Bukatuliki kye buyigiriza ku kusaba abafu okusinziira ku lutambi lwe batulaze Mwami Ssegirinya yabadde yeegayirira ng'agamba nti mukama wange
kino nakikolera nakola ne bwe nti mukama wange era kino beera bwoti kitegeeza obwesige bwe n'okusaba kukonda kwabadde awo gwe yadagamba era ng'amuyita na mukama we mukama wange kijja kuba bwekira twakola bwe era nakola bwe ndi mukama wange era kwegamba mulaba nti asaba ayanjulayo bwe yabadde ayogerako ng'amulaba asobola okukola ku nsonga ze kati wano mu buwangwa bw'Abaganda abantu abamu basaamu abantu abafu ekitiibwa kati nga bali bajjajja makolo nti bamanyi nti bw'oba osabye omufu asobola okubaako kyakkolera naye ate abira Abaganda yomu be bagera engero ne bagamba nti kumala biseera otengejjanga asaba oluwanga obulamu kati bino byonna bye yabadde ayogerako ebyokwesimbawo ndowooza yabadde agezaako okugyayo kiri nti bwe ndifa sijja kuwummula ja kusigala nga njogera kati ndowooza engeri gye yamubeeranga okumpi yamuteekamu obwesige ng'amulabanga atafa kati engeri mwami Alex gyabadde ayogera oba Muhammad gyabadde ayogera ng'ayogerera ku Kabuli obwesige bwonna bwabadde tebuli eri Katonda bwabadde buli mwoyo ne bye yayogera kati ng'alabira ddala nti ajja kumuyamba ne byabaddako ate ebyekikolwa kubanga ne bwankwadde obwesige nga bw'okaleeseemu tukalaba yaba abutaddemu oli Ssejjirinya eyafa naye jjukira musiraamu era amanyi obusiraamu bwe bituuka ku bintu by'okukyalira zi Kabuli ekyo oyinza otya okukyawula n'okukkiriza kwe awo sinza kukyawula okukkiriza kubanga yeya okusinza ku kukkiriza kwalimu mu busiraamu bwalimu no hajja annyonnyodde n'engeri gye bakyalira entaana ne bye bateekeddwa okukola kati awo ye oba yasusse ng'ono bw'agamba oba kyabadde kigwa mu kumanya kwe ye nga bwe yabadde ategeera siyinza kwogerawo nnyo kubanga ebigwa sayidi y'okutegeera nga bwe balamula onalamula bube Haji Lubowa n'oyalamula buwe ng'awolereza kati nze ndaba awo siyinza nnyo kuyingirayo eyo mu ntegeera yange. Yes, tugende mu ntegeera ye ey'Obukatuliki tukitwale nti singa mwami Alex yabadde mu Katuliki n'agenda ku ntaana eya Richard eyangobya bw'ogambye n'alombojja ebyo byonna n'asaba omufu oyo Richard oba ngobya mu ntambuza y'Obukatoliki nti eriyo betusaba batusabire mu nkola ey'Obukatoliki eriyo abasabibwa batusabire nga bowulira betuyita abatuukirivu bonna abatuukirivu abajulizi Zandrino Karoli Wanga Valentino abo bonna tubasaba batukole ki babasabire kakati omuntu gw'oboosaba tuba tumanyi nti obulamu bwabwe eyo gye bali buli wamu naani ne Katonda olwo bw'abanga ali mu kwesima ne Katonda aba asobola okubanga bw'omugamba akusabire akusabira nakuterayo akabega bwetabeera nabo otegeera otya nti bali ne Katonda ogenda nti muba mumanyi nti bali ne Katonda kati gwe Sonko ow'ejjokolera gw'atabeera nabo otegeera otya nti bali ne Katonda ebintu ebimu biri mu kukkiriza ebimu biri mu kusengekebwa kw'ekereziya nga bwerambika nti kati mu kereziya nagamba mulimu kye bayita magisterium olukiiko olwo olulambika olukulembera kati abukulembeze obwo tugoberera bwe buyigiriza mu kereziya mulimu kyemuli kye bayita dogoma okunda kukukkiriza kuli awo kakati entambula y'ebintu ebeera mu kereziya tebimala gagwawo nti kati Kaloli wange mutuukirivu wabeerawo emitendera ddala obulamu bwe buli ne Katonda waliwo ebigobererwa mu nkola y'ekereziya naye ng'ate tekitegeeza nti bano be batategedde okugeza kati waliwo bakadde baffe abaafa naye nga talangirwako yadde mu lw'abatuukirivu oba mu beesimi naye tekitegeeza nti ate abo
tebayinza kuba nti bali mu bulamu bwesiima. Bano babeeranga abajjiddwa abeera ekyokulabirako nti ddala bano obulamu bwabwe buli mu kwesiima naani ne Katonda. Kati mu ngeri abo abantu abo be tuyita abawolereza oba batusabira, kati nga boolaba abajulizi tubaddewo ne Papa John Paul kati bamutongoza naye mutuukirivu obulamu buli mu kwesiima ne Katonda. Tubadde wano kati nga boolaba ono mu Oluganda bayogera ku Ngobi abadde musaseredooti wano mu mbeera efaana bwetyo. So nga ate eri ababa baagala ennyo kati wantu alina omusajja Mukaajanga eyasabiranga abantu wano musawuli yaako ne Bukalanga eri naye bamuziika. Omukulu yagamba oli wano saagala kugezaako kulabika nti abantu bettanira okutunulira Mukaajanga abakola eki abasabire ekyo musooke mukikole ki mukiwummuze era teri yadde alinnyayo. Kale okiraba nti entereeza ezo okusalawo okwo ebintu ebimu bigobererwanga oteekwa kubanga omanya kyensoma oba kyenkola nkitegeera. So tova eno buvi notandika okukola kati nga bwogamba nti tugeze nno yani yali ow'amaanyi wano mu byobufuzi katugeze kati nga bwolaba Nyerere Kambalage tinagenze ku ntana ya Kambalage Nyerere era nze wa Nuupu njagala mbeere nga kansala si mu ngeri efaanana bwetyo bibeerako emitala. So mu ngeri efaanana bwetyo nti ebyaffe yadde wabeerawo nti tugamba abafu batusabire betumanyi nti obulamu bwabwe bafiira mu Mukama tumanya nti emyoyo gyabwe bwegiri naye tekifaana kino ekyomuntu ono Sonko gwobadde naye nomala okutema nogasebo Sonko nakitegedde bulungi tubadde tulwana ffenna tusomoka ffenna mayanja kakati bino babikoze bulungi. Eyo embeera ddala mu butuufu oba okoze kyabusamiza kuba kusamira. Okay, so kati obukatuliki okugunjaawo kino ekyokusaba abafuba basabire kya Bayibuli oba kya nnono era nazo ez'eddiini y'Obukatuliki kyantereeza ya Kereziya tekirimu tolina wodisanga Yesu takiragiranga era bwe bulombolombo yennono mwegunjizaawo byammwe ekyo nga bw'okyogedde bw'oyagala okukituuma bwe nga bw'oyagala okukituuma naye nze ngakugambye nti Kereziya erina kikati kugeza nagezaako wane kugamba nti osobola okukkiriza nti Bikira Maria nnyina Katonda. Mbuuza ekibuuzo Bikira Maria azaala Katonda sokoleke gwe modulator osobola okukkiriza nti Bikira Maria nnyina Katonda. Emirembe gibe ku musana nga bwogedde nti kisinzira kati bw'omala okutegeera n'olambikibwa n'ogamba onaafuuka atya omukazi obukazi ayina azaala Katonda. Kati mumbeera efaanana bwe kati ng'okigunzeewo yakeze yakigunjawo nti kati Bikira Maria nnyina Katonda. Ekereziya eno waliwo kyokutta ekyo nga kweyina okusinziira okubanga ekola ki ng'etambuza ebintu byayo. Kati bw'ekola ekintu ekyenjawulo oli waabuuliza n'agamba ye modulator ekizibu ky'oyina oba ndowooza olutalo luli mu bwongo obwo oyagala okulwanira obulokole era bw'oba oteesa leka njugiri kubanga ofuuka mulwa engeri gy'oli mulokole kati olwanagana n'obukatoliki yenga bwakuwulira noleeta empisa n'endowooza omusokodde obwo bwe mutaana gw'oyina omusokodde ekibuuzo kiri bweki kuba mwenera kyembabuuza ne bwabeera Kaaya ne bwabeera Mulumba mwenna ebikola obukatuliki biwandiiko ate mwina ebiwandiiko byemusimbawo nga mugamba nti mukkiririza mu Bayibuli kasita oyogera ku Yesu n'oyogera ku Mariya n'oyogera ku Adamu twapozinzeemuko okunabbaha just nti kuba kye tubadde tuwogerako ngera tutunuulira nti Adamu ono gwe mwogerako eno bamwogerako n'eno bamwogerako twagala okumutegeera. Kati gwe omukatuliki bwe nkubuuza ku by'okusabira abafu tolowooza nti nnwanirira bulokole nze sina kyembwagaza okulwanya balokole tebasabira bafu bwe teeka kuteekamu katembawo bwe mbuuziza ekibuuzo kiri simple ekyo ekyokusabira abafu abalokole batya abafu leka mubuulire olw'okuba okkiririza musaidiya
Christianity gye tuyita fe abaprotestant. Abaprotestant bo bagamba nti ebyawandiikibwa byokka bibakola ki bye bayimirirako. Kyenavulega nti fe tulina ne magisterium, tulina ne dogma. Kati ebyo bwe tobikiririzaamu gw'oli wadde mb'obibatiza ky'oyagala. Naye buli w'owulira nga oyagala okwogera oba ng'obuuza ekibuuzo nga oyagala nkuddemu nga bw'okkiriza, tuba tetusobola kukwatagana. Ekibuuzo kyange ekigende wa Mwami Kalooli nti omukatuliki kyenjeeje nga tayisiddwa kufuuka mu mutuukirivu bw'aŋŋendayo ku ntaana okumusaba nga ono bwe byakoze kuba entaana z'abakatuliki tuzirina eyo ekikolwa ekyo wadde kiyinza okufaanana n'eri entaana entukuvu kino kyemba nkoze kiba ki ku ntaana etali ya mutuukirivu awo kuba ki ekyo kifaananako nga wadde olaba mukulu wawe badde ayogera nti omuntu aba tatongozeddwa kumumanya mu ngeri enemanyikiddwa nti sente gw'osabira muki musabire kati nze musabye nga bw'oyinza okusaba kakati awo kiba ki tuyinawo betumanyi nti bano batusabira naye bw'oba oyinza okuba kati gwe Sonko omumanyi nga bw'ali agende ku ntaana ya Sonko ankole ki ansabire ankonvingireyo message oba osamidde akikutudde mulumba neyanziza nyisa bwe tuba tutunuulira kyeba tulaze era kyetulabe kyetwogerako nja kyogerako byawandiikibwa naye nzikiriza se omoderator seetuliikiriza kutuula mu ntebe yo neya chairman naye nange engeri gye nakkirizibwa mu puroguramu eno nga ntulamu waliwo abatulaba ate abatulaba ne bayisa okusiima kwabwe gyoli mulabira wala sebo mukkirize nina abantu babiri njagala okubeebaza Mwami Awali Kasooli kiri Tololo atulaba era yeebaziza puroguramu eno kubanga etambula bulungi. Omwami omulala Mwami Muhammad Sonko ali Mbalala yagenze kuweereza abeera wano mu kibuga naye ali ku ssimu ye kwali otulabira agambye puroguramu aligiraba naye agambye Zisa Busolo yasigaza comedy olwokwayogedde kukusiramula taata wa agambye era yasigaza wolokoso bwati bwagambye Mwami Sonko Sonko Muhammad webala kubanga munnayo olimbalala naye otaddeko bitivu ne primitive atulaba bulungi munyweze nti seeka kitone ekyo ekyobwannakatemba ono Zisa Busolo ekyobwannakatemba yasigala nakyo kitone ki puroguramu eno kitone ki kitone kye so Mwami Awali Kasooli webala okuba nti kwoli njagala okutandika naawe Mwami Sonko mbadde siriiko bulungi eddoboozi libadde wansi Sonko ng'olimbalala message yeetuuse tukulabye ono baŋŋambye gundi Zisa Busolo yasigaza comedy kyogambye naye baŋŋambye nti kyo kituufu kuba kiyali akola okuva mu buto so ne mu puroguramu yajja nakyo so yakisigaza tumuleke mu bwa comedy we feka tusomese bwe tuti njagala olunyiri era bannakatemba sebo baba basomesa nabo era kyendiko nina olunyiri wano lwentera okusoma njagala nduddemu njadduddingana kubanga ddingana amawolu yagajjamu omukkutu bakolisa ekisooka essuula 6 essuula 4 olunyiri olw'omukaaga bayibuli egamba bweti naye ebyo abooluganda mbigereddeku nze ne Apollo ku lwammwe mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa omuntu yenna alemenga okwegulumiza olw'omu okusinga omulala eyo bayibuli ngero 3:5 negala nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga kutegeera kwo ggwe
tuzudde enzikiriza ezimu ezikiikiriddwa abatuula wano nga balina ebintu bingi nga beesigamye ku magezi gaabwe nga bwe balaba so singa ebyawandiikibwa ebitulamula. Kirinze kyendabye mu bayibuli wano kya muzizo. Kyamateeka 12:3 mu bayibuli egamba tokolanga bw'otyo Mukama Katonda wo, kubanga buli kigambo kyonna Mukama kyayita eky'omuzizo ekyo kyakyawa. Kaakati Katonda alina ebintu byayita eby'omuzizo nga tabyagala bikolebwe abamukkiririzaamu. Era ekimu ku byo ye muntu okuba nti yali mulamu n'amala afa, gwakyali omulamu n'omala obeera n'enkola ewulisiganya naye mu kwogerezaganya, mu kumulamusa, mu kumusaba. Nabadde n'ekirowoozo naye kino kye batuwadde ekifaananyi kino ono yakikoze ng'omusiraamu oba nga munnabyabufuzi yagenze nga munnabyabufuzi, kuba nakyo kiyinza okuba yagendedde mu biti byonna kati musiraamu muganda musiraamu munnabyabufuzi. Kaakati ku sayidi eri wonna yayinza okuba nga eddiini bweti bwemulagira, naye ku sayidi eno bwemba nteesa si kituufu. Isaaya 8 olunyiriri lwa 19:2. Isaaya essula ya 8 olunyiriri lwa 19:2. Bayibuli egamba bweti, era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja, eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe. Ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu. Kakati Haji yagambye nti eyo shiriki, njagala mwegattako. Kuba bw'obanga oli musiraamu sogeranga musiraamu naye n'obeera n'enkola nabbi gy'ataayigiriza mu busiraamu oba okoze shiriki. Kati nze bayibuli eyange eŋŋambye nti ebintu ebyali badde bibuuzibwa abalamu ate omala n'obibuuza abafu, kubanga kyanjawulo ku kumusabira yadde nga obusebo kye bukkiriza nze sikikkiriza, naye yabadde nga yeebuuza ku mufu n'okumujjukiza abeeko kyamukolera. Bayibuli egambye nti ebyo tebikolebwa. Tudde eri amateeka n'obujulirwa, obanga tebyogera bwe bityo mazima obudde tebugenda kutukeerera. Eyo bayibuli bweyogera. Bayibuli neddamu mubuulizi 5 negamba nti kubanga abalamu 9 bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so nga tebakyalina mpeera, kubanga n'ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Nze kino nkyogera ndi ku mukutu guno guli ku musingi gwa Bukristaayo. TV egenda wala ewulirizibwa abantu n'okulabibwa abantu bangi, naye Dr. Joseph Serwadda ne bwakutuka olwaliro n'awummula. Siyinza kudda ku mukutu kuba gusigala gugenda mu maaso. Nemusabira newankubadde yakola ekifaana bwe kiti kuba takyaliwo. Simusabira. Abalokole batya abafu. Abalokole batya abafu. Doktrini y'ebyawandiikibwa bwe ŋŋamba tomusabira, kubanga mu Bayibuli sirabayo lunyiriri luŋŋamba kusabira yafa. Kuba mubuulizi bw'agambye lwaki, kubanga omuntu ono mu bulamu bwe Katonda takola nsobi. Sebe mwami moderator gwe si gwe asinga abaafa, ne be wasoma nabo, ne be wazaalibwa nabo, ne be zowangala nabo. Katonda bw'aba akyakuleseewo yaahiri karimu, kitegeeza nti akuwadde omukisa ogutegeera ekyokukola mu bulamu bwo. Kuba Bayibuli egamba nti buli kintu kyonna ky'olaba okukola ng'oli mulamu kikole n'amaanyi go gonna ng'oli mulamu. Therefore omuntu eyaliko wano mu nsi nga mulamu n'akola essagaliko ku Katonda. Sebe mwami Haji Twaha Lubowe, abantu tukyogereko ng'abatuula mu pulogulamu, abantu bajoze Katonda mu bulamu buno bw'abawadde ne bakoleramu efujjo mu kifo ky'okutegeera ekyokukola ekituufu, nga balina essuubi n'okweyuna n'etitimu bw'enaafa bajja kunsabira.
obanda ozokitegera nze bannaddiini bajja ku era ssebo mwami moderator okimanyi nti waliwo abantu abali mu maddiini naye nga baliyo lwakubaziikana kubakolera mikolo abono bamanyi nti ajjala naye nga ne bwe kibeera busiraamu ne bwemugaa nti olwaleero lwa jjuma tomulabayo abagenda mu kusiiba tojja kulaba bamu nga basiiba bajja kulwala naye nga yeekweseeyo bamulabe era abamu kyobola lwakulambirwa dduwa bamukolera omukolo mu busiraamu ogwa 40 hitima arwahi mwe temukimanyi nti obusiraamu bwayambako abantu okubwekwekamu olwokubalombera edduwa nakyo mwekiri bwayamba leetalabuusi tebajja kumuboola mu busiraamu bw'aba tasobodde gigula bw'agula empale nga mpaavu n'agitwala ku kiti n'agitema bajja kumanya nti oyo musiraamu mutabuliiki bw'anaabeera n'ekirevu kijja kumukuumirayo mu busiraamu naye si kyekikola obusiraamu bwo ekyalibadde kikola nze ŋŋamba nti inna allaha la yanzuru ila ajisaamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rawahu muslim wa baikahiyo Allah tatunuulira nyambala zammwe ekyo bwenkyogera sikyogera ngaayogera ku saidi y'obusiraamu kuba siri pyala owabusiraamu naye ŋŋamba nti abantu abali ku lwa Katonda kobeere mulokole kobeere mukatuliki okukwata sapule n'ogiteeka mu bulago si kyekikola obukatuliki bwo okukwata bayibuli eno nojja mu church sewabuulira oba ali ku kiri ndi mu programu eno gwe sirika gwe baŋŋambye nti toyingira mu muno omuntu okwata bayibuli eno nojja mu church si kyekyejja okulaga nti kyekyo wabula enkolagana entuufu ebeere wakati wo mu mutima gwo ne Katonda nga omanyi nti ne bwenfa ne bwe batansabira mbadde n'enkolagana entuufu wakati wange ne Katonda ate onaŋŋamba ndi mu kubuulira kyenjogera ne badde endaba yange so maliriza bwe nti ekintu kyonna ky'okola nga kiri bweru wa byawandiikibwa ebeera shiriki kaya mubuulizi 9 olunyiri 10 lugamba bwe luti buli kintu omukono gwo kyegulaba okukola okikolanga n'amaanyi go gonna kubanga tewali mulimu ekyo kimu newankubadde okumanya newankubadde amagezi kakati ono Muhammad yagenze wa Muhammad anti alowooza nti amanyi bw'olamusa entaana olowooza nti amanyi mutume agaya abafu tebaliiko kye bamanyi era kino kyagamba mu Yobu eswa 14 olunyiriri lwa 10 lwa 20 mu lugamba bwe ruti lugamba nti batabani be batuuka mu kitiibwa yenga tamanyi era batabani be batuuka mu kitiibwa yenga tamanyi bakkakkanyizibwa naye yenga tategeera bwe bali tabitegeera mutume kati tamanyi nti gwe wasiramuka takimanyi gwate oli mukugamba nti asembedde ali wano eyo yeshiriki gyewokola gye tukugamba olwaleero Ibulayimu tamanyi nti nze ndi Museveni takimanyi naye ng'oli mukukkiriza kwa Ibulayimu yagenda nzikiriza Katonda yagenda mukukkiriza kwa Ibulayimu yennono bwe bulombolombo mufu sikiririza era siyinza nze kati kugamba Mukama Ibulayimu nyamba sisobola Haramaini sisobola musaba kabe Yakobo kabe Petero kabe Paulo sibasaba abatandika sisobola muwayitira kukkiriza kati kankubulire eyambatiza yafa simusaba oba afafe simusaba muwayitira kukkiriza mu Yakobo ne Ibulayimu simusaba kasasiro era nze kebe entaana yaani sirina gye nteeka mu kitiibwa
kyova ozirinyako ne bwenjirinyako sirina ng'osalimba sirina omufu era nze kyesaagala kino nkyogeredde wano Mukama bwe mbanga nfudde saagala mudde ku TV wano nti kayafudde mugambe nti amusaasire ebyamusokako omwoyo gwagumuze omwoyo gwange baguwumuze toyogeranga ekyo ekyo nkigaaniddewo basuula busuuzi oba basuula oba tebansabira oba tebakola ki ffe tujja kyogera oba kyogera ojja kuba osamidde bwote bwayita nnyoko ekivundu ojja kuba osamidde tujja kyogera bwokyogera ojja kuba osamidde sisamidde bw'ono kyogero ojja kuba oli musamize era abakyogera bonna baba basamize abakyogeranga nakati abakyogera n'abakyogera nga bajja kuba basamidde kaabaani kubanga atugambye batabani mba mufu omukyala batwalanga butwazi teri ajja kkaayana mumve nze sirina batwala ate nzinze mukuwa kubamba mufu yakwewa twala butwazi n'olwekyo njagala ntegeeza abatuwuliriza omufu talina kyamanyi bayibuli etulaga tetumusaba tetumusabira kubanga bayibuli tetumujjukira omuntu yenna bw'afa ebikolwa bye bigenda naye bye bimujja omubalirwako era abeepampalika okweteeka mu kitiibwa kya Yesu naga ono kati ali mu kifo kyakwesiima eyo mwepampalise mwetadde mu kitali kyammwe nze siyinza kuva wano nenga gundi kati afudde era waliwo n'abapentekote bayimirira ku ntana z'abantu kale nga bwe tulabye owooluganda ono kaakati ali mu gulu ani yakugamba bayibuli atya togiraba wali Ibulayimu ne Laazaalo alina ekisumuluzo ali oku Yesu Peetero asibya Peetero Peetero naye ali ku lulwe naye ekisumuluzo alina kikye ne Yesu alina kikye Yesu yalina ekisumuluzo yakimuggyako Peetero gwe baawa ekisumuluzo yalina ekisumuluzo yabimuwerawa kyolisiba ku nsi kirisibwa ne mu kubikkulirwa mulimu nti nze nina ekisumuluzo ekyemagombe nze Alufa ne Omega kati ani gwoyagala ate ateekayo omuntu mu ggulu atakkako magombe akugambye nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri ajja eri kitanga wabula ng'ayise mwani munze ateekako ng'otugamba nti ate Maliya nyamba kale kanfune dokita wano ekiri wangi ebintu byamaanyi naffe ekinzijidde byebirowoozo bibiri ekisookera ddala ekirowoozo kino ekigamba nti ekyo tekiri mu Qur'ani naye kiri mu kitabo kyaffe kiri ekirala tulinayo enteekateeka endala ensomesa endala nga teva mu kitabo kino ng'eva bweru wa Qur'ani ekyo nno kinkoledde nnyo kubanga era ntegedde nti buli kintu kyonna kyetubuuza nga netulya nga bakidduseeko netubuuza netulya nga beepena kakati tutegedde kiva eri bbali waliyo ebitabo ebirala ebyogerera mu Busiraamu naye nga si biragiro bya Allah tayogererangako mu hadisi yayogereramu Allah tayogererangako walala ayogerera mu Qur'ani kati omuntu bw'aba ayagala okusimba okulamusa abafu okubasabira n'ebirala abalina kubikolera mu kitabo kirala kakati obukafiri obuva mu mawanga ago agaliraanye Buwarabu wali abayindi awo n'abalala babibusiiga nnyo Obusiraamu ne bagattiriza eddiini ewere ekyo nkimatidde olwaleero newe munaakola mutya tekijja kuva mu mutwe ekyokubiri ate nkiwulidde era Sonko yakyogera nti wadde mwe mulina ekitabo kino kyetugabana naye ate era ffe tulinayo ebyebbali era olaba nga bwe kituuka ku bafu omuntu anoonya ekitabo ekirala kubanga
waliwo ensomesa eyogera ku bafu. Abafu nno batiisa. Ensomesa eyo somesa ku ngeri abafu gye batambulamu bwe bamala okufa abantu babeera batya yakutiisa kunene nnyo kubanga abantu batya okufa ate balina ekyo kye bayita obutamanya muntu gy'alaga oba obutamanya muntu gy'ali. Kati ekyo nakyo kinjigiriza nti buli ddiini yonna gye naawulira nga ng'ejulidde abafu esabye abafu esabira abafu nja kumanyanga nti ekyo tebagenda kukijja mu Bayibuli, bagenda kukijja walala, bagenda kukijja mu bintu by'ebbalibbali. Ekyo nkimatidde. Kati ne bwe mukivaako ne mugenda ku birala. Kati eyagenze ewa Ssegirinya yabadde mu bwino wa Busiraamu wakati, kubanga Obusiraamu bukkiriza nti omuntu ne bw'aba afudde asigala awulira, kubanga bagamba wulira bwe bagamba tojja kujjirwa malayika wa lubajjo ajja kukubuuza kwani obadde osoma ddiini ki ate abadde imaamu wo. Ebyo babikubuuza ng'oli mu ntaana. Oluba okukumalirayo bwe bati ne bayiwayo otuzi ne bayiwawo ku tuzi nga malayika atuuse. Ebibuuzo bitandika. Babikubuuza lwakubanga kati abantu babuuza naye omuntu bw'asigadde wano kati ali ku ki kati kiki ekiddako. Ebibuuzo ebyo ebitalina ansa Bayibuli yabiddamu dda nti bw'aba ava ku nsi ebikolwa bye bigenze naye. Aba agenze mu ggulu agenze, bw'aba agenze mu lutwenda bw'omugjayo. Ate owulidde Kaayanga naye atabaala ng'agamba nti tewaliwo akakasa ng'omuntu ali mu ggulu. Ate lwaki tetukakasa nga Lazaro tumulabira mu kibuga kya Ibulayimu? Lwaki tetukakasa nti baweredde omukisa bafu abafiridde Mukama waffe kubanga ebikolwa byabwe bigenze nabo? Lwaki tutidde okugamba nti baweredde omukisa abafu abali mu kusuukira okusooka? Kitutidde ki? Kakati olabanga okufa kintu kinene kizibu. Nze matidde nti buli atya okufa adduka Bayibuli n'agenda ebbalibbali n'anoonya okwennyongerako. Bannaffe mweraba musule emirembe Mungu abaalize emaali abateeke n'obugagga mu ngalo ow'amaka gammwe n'abalira. آمين الحمد لله رب العالمين. Kale banda tujja kutandikirawo. Raja ibwe badde kyanyuma. Raji tannabakola ambassador.